Minisita omubezi ow'ebyettaka n'enkulaakulana y'ebibuga Dr. Sam Mayanja agumiza abantu b'Emityana naddala ab'ebibanja nga bwe batajja kugobaganyizibwa bannannyini ttaka ku bibanja byabwe nga tebakkaanyiza. Abyogeredde ku kyalo Nakaseeta ku mukolo ogutegekeddwa ab'enzikiriza y'obumu. Enkayana z'ettaka wakati wa bannannyini n'ab'ebibanja ze zimu ku bikyabo by'omutwe aba minisitule y'ebyettaka nga bwe tuze tulaga mu mawulire gaffe ag'enjawulo. Kyokka minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agumiza abantu mu bitundu by'essingo nga gavumenti bwetajja kuzinga buzinzi mikono ng'era ab'ebibanja bagobaganyizibwa. Era Yoweri Kaguta Museveni olwayingira mu biza bino n'alwanirira nti buli Munnayuganda alina okuba n'obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka. Mwenna enkuyanja y'abantu mbakakasa wonna we muli we mutudde gulu. Asinzidde ku mukolo ogutegekeddwa ab'enzikiriza y'obumu e Nakaseeta mu disitulikiti y'Emityana ajjukiza abantu nti Pulezidenti Museveni azaakaatiriza obukulu obw'okuteesa balemenga okumala gagobaganya abantu nga yeebaziza n'Omukama Ruhanga ow'obusobozi olw'okugatta abantu n'okubajjukiza okukola n'enteekateeka za gavumenti. Okuva ku mukwano gwo Kaguta Museveni weebale nnyo kubanga bulijjo ogatta abantu nga tolowoozezza wa gye baazaalibwa onoogamba nti mujje wano twegatte. Ow'obusobozi Bisaka aloopedde minisita ng'abantu bwe baze bakwatibwa Emityana ku nsonga esategeerekeka nga n'abamu balangibwa olw'okubeera mu nzikiriza eno. Omuntu oyo ne bamukwata nti akuzizza omuntu ne bakola obukodyo nga bwe mumanyi eddiini zirwana. Gavumenti neevaayo negamba lwaki omuntu oyo mumusibira bwereere akoze musango nti yabuza omuntu nebagamba mulimba omusango nebagugoba nebamugamba wamagenda ewamu. Yeebaziza minisita olw'okubayamba ku ttaka lyabwe eryali libabbiddwako ssaako n'okwebaza Pulezidenti Museveni olw'eddembe ly'okusinza lye yaleeta. Ate ffe tusingako nnyo okwebaza olw'ekitiibwa Pulezidenti wamu n'emikwano gyaffe. Lwaki tusingako okumwebaza? Kubanga yakkiriza Omukama Ruhanga ow'obusozi Bisaka ayigirize obumu, ayigirize okwagalana. Ku mukolo guno abantu 245 beegasse ku nzikiriza eno nga 140 bakakasiddwa mu buweereza. Mukwagenda okukola omulimu gwa Ruhanga kwegesa obumu, peereza Ruhanga nayegesa obumu, kwongera kubasiima mu kukkiriza. Babakuutidde okubeera ekyokulabirako. Otatalemanyizibwa ekintu kyona.